Tugenda mweno. Eyo. Raya mwe. Atuzoke tugibalage. Zino zonna nki Ennyonyi. Eno entry bagita Air Force One. Ha. Air Force One. Wajiraba President Biden Mw'Atambulira. Yeno. Trump mwagenda okujogera. Agenda okujogera. Obama mulaba nga akambuka. Kambeere wano waggulu wano. Bagiyitaani Air Force One. no. Abavuga president wa America eno gye bali gye batuula. Muganda wange omanyi kyekitegeeza communication station wano ebyempuliziganya byonna. President Museveni akubidde Trump alina kyamugamba Naye ng'ali mu bbanga. Lino fumbiro sink. Look how nice the seats are. They're all first class. Look at these planes. Look, so they have different radio phone, secure phone. Here, this is just secret messages. Eno bagiyita Vale what? Valet station. Look here. Look at this. Akazikiza mujja kagumira bantu bangi abalimu. Layini gye tusimbye. Nga abayingira nga tugenda kutuulamu. That's the bed, right? You can see that's the bed. I want my own phone. Just like this. Like that. And a president state room. Presidential state room. President Johnson's hat rack. FM radio phone. Eno gyalina toilet ye kati wano yeggalira. Lwakuba wano tebakukkiriza kweggalirayo naye yeggalira aba asobola okukola buli kimu abeera mu maka ge katugambe. Tebatukkiriza kutuulawo nga bw'olaba. Kati wano bw'ava wali watuula ayita buyisi wano n'ajja mu meeting n'abaako byayogera n'abalala nga batudde wano. Gano gaba maka ndowooza olaba. Eno conference room. Eno conference room. Secretary station yino wano. Abamweregerako apasenja nebatuula wano. Agati bamwerekeddeko omukulu agenda mu Uganda kukyala wano. So they went to Beijing. Abamu ku baatambulira mu Nnyonyi eno babakulaga. Richard Nixon, Kennedy, William Johnson, Eisenhower, all those presidents run this exact plane. ezimu ku ngendo ez'ensonga Ennyonyi eno ze yatambulako. yagenda ke Shanghai, Guam, Hawaii, Washington DC. Awo nayitawo Awo waliyo. awo nayingirira Amerika.
Nixon's trip to China. Yagenda e Paris, yagenda e Dallas, yagenda Vienna. Akati ebyokulya. Kati bwe tuva wano edda wa? Bwe tuva wano. Wow. Eno Fumbiro. Fumbiro. Kati ate n'abeeno balina toilet ezaabwe. Mu lulimi lw'ennyonyi baziyita lavatory. Gwe wano tuveewo. Eno gye bayita Air Force One. Ennyonyi omukulembeze w'eggwanga erya America mw'atambulira. Yeeyo. Kati ziri ze baalabye US Air Force ze zibatambulirako. Ezo. Ku nnyonyi y'omukulembeze, bendera y'eggwanga ly'ekibeera kikulu. Wangi? boogerako ennyonyi zaabwe nga bwe zaali. Roosevelt eno ye yali eyiye. Harry Truman eno gye yatambuliramu. The Wright eyo gye yalimu. John F. Kennedy ne Dwight, era Dwight yava mu eri n'ajja mu eno, era ne John F. Kennedy n'agitambuliramu. Kati eno ye tulaba wano eno John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter ne Ronald Reagan, eyo gye batambuliramu. Kaakati twagala okulaba eno George Walker Bush, Bill Clinton, mutabani wa J.W. Bush Senior ne Barack Obama, eno gye batambuliramu. VC25A. Kati ennyonyi gye tubaddemu yeeno. Oh, sorry. It's okay, you got a fast take. Why? Ennyonyi gye tubaddemu, gye tutambuddemu yeeno gy'olaba wano. Eyatambuliramu George Walker Bush, Bill Clinton, George Walker Bush Jr. ne Barack Obama tugibaddemu yeeyo. Era mu bagamba nti mu January w'omwaka 2016 United States Air Force chose the Boeing 747-8 as the new Air Force One and will go into service in 2024. Kyekyo kye tuliko kati. Katubatwalawo British Airways abaali batambuddeko e Bungereza.